Omusumba Lozes Bujingo owa House of Prayer Ministries International akubiriza abakkiriza okwebazanga Katonda buli lunaku kubanga buli lukya Mukama Katonda bane plani zaabwe. Oluzuuku kwa luzibula amaaso bweppa ng'omugamba nti Mukama webale olunaku olw'ebirungi lukedde. Nina abantu bemmanyi abasukka mu 10 mu Uganda nga baali basalirwa ogw'okufa, baali basalirwa gwa kuteekebwa ku kalabba. Akati abamu ekibagana okutegeera Katonda bali bize n'ebyensi, programu nyingi. Wandize mulanchawa naye otolina appointment oyagala kusinkana Mr. Gundi. Wandize mulanchawa naye otolina program oyina kusinkana Mr. oba Mrs. Gundi. Wandisuze mu night prayer naye ate enkya ku makya muyina workshop gye mukeerako. Kati Katonda asobola okuganya ensi n'ekufunza. Nova wali workshops, nova wali ba Mr. and Mrs., nova wali ba honorable, nova wali party. N'ogenda watakyali activity eyo n'emu. Naye ng'oli mulamu. Webazenga Mukama bw'anoonya Mukama nga ensi temaze kufunza. Zikubire waggulu olw'ekisa ekyo. Asinzidde wano n'akuutira abakkiriza obuteegaananga Katonda waabwe wabula bamugulumizenga era bamutenderezenga obutakoowa. So bassebo ne bannyabo tulinayo obugagga bwe tubuusa amaaso olw'ebizibu by'ensi ate nga Katonda bwe tumwegaanira amaaso g'abantu ne tutakkiriza nti akoze naye atwegaana. Naye bw'obanga oyise mu lunaku manya nti Katonda abadde mulungi okusinga bw'omulowooza. Grateful to God ne bw'oba oli ku mudaala gwawo ogwo omudaala abantu 50 bagwetaaga naye Mukama agukuwadde. Mukubira engalo ez'amaanyi ebisinga awo bijja. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kyeŋŋamba ebisinga awo bijja. Awo wookubira chapati beera grateful. Awo wootundira amanda beera grateful. Awo woovugira boda beera grateful. Buli kyokola waliwo abalala abakirinze. Ate nga n'omala ofa balaga nti bafiiriddwa ne bakomawo ne balwanira boda emu yokka gy'obadde obeerako. N'omala olabikako nti kale nannyiniyo nkomyewo bakkuba akakumbi. Ye asooka okulaba buuza okomyewo okulaki wafafa. Omusumba Bujingo asabye abakkiriza obutawa budde balabe baabwe wabula babakwase Katonda kubanga yalina obuyinza ku buli nsonga. Omulabe wo talina kyafuga singa Katonda nyamba n'okitegeera ekyo kubanga bagenda omutegeera nti mulabe nga yakukyawadda naye he has nothing to do. Talina kyafuga, talina kyafuga. Mulwadde alwazizza mmeeme ye, alwazizza mutima gwe kubanga gw'atayagala kulaba ate olabikako buli lunaku. Zikubire Katonda mu linnya lya Yesu. Abantu abamu baagala tubasinze nga balinganga be batuwa omukka. Naye naffe tumanya atuwa omukka tetugenda kusinza bantu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze. Byakintu Ismail, Salt TV.